buuza ddala omuntu ojjawa odesti eyimirira mu lumbe bana banyabo akatambi kano kansoke nkakunnyonnyole wabaddewo we babadde kwabaddeko omufaaza basabira omugenzi mukama omwoyo gwagulamuze it's actually entale ezabaddewo ku nsi tezimugoberera ebintu by'ensi bino nabyo bibuzaabuza baba bali awo omufaaza asabira omwoyo gw'omugenzi wabayo omuvubuka bayadanywedde biki mukwano n'atandika okulwana faaza tekyamuyisiza bulungi olowooza faaza teyakubya abantu ebikonde naye n'agamba owange sikakusoma mmisa ya leero kansooke nkuba omuntu addemu amagezi naye nga ddala nga tuggyeko okubanga tetwasiiwuuka mpisa omuntu babeera batya bali mu kusaba oba muli kulumbe novayo n'okuba omuntu banange tuyigewe tulina okukolera empisa ezimu sometimes akatambi ako nga bw'okalaba weekatyo wekalira wekadde katambula ku social media faaza waffe ayimiridde na akola mulimu gwe katonda gwe yamuyitira ali mu kusabira mugenzi omwoyo gw'omugenzi guwummula emirembe oba yabadde muganda we omanyi baganda b'abantu n'avayo n'akuba omuntu faaza agenza olaba omwana ono asiiwusa empisa ate nga ku lwa katonda we can do anything ekyamugye mu mbeera naye n'asobola okuba nga ate yabadde akuba ekikonde nga bw'omulaba musajja wattu ne tugamba naye nno noono alwanyiza omusajja wa katonda kyonna kye yakoze kikulu oba yayogedde ki oba ayagala biga bya bugagga bya mugenzi oba kyabadde kitya naye wekityo wekyatambudde nga bw'okiraba kakilipu nga bw'okalaba omufaaza yavudde mu mbeera n'asabula omuntu ng'alaba omuntu ono empisa embi ezimusiiwuuse azisusse bususi ng'alina kuba nga akubwako bukubwa era naye nava mu mbeera n'abaddusa n'abagamba temuddangamu we mba nga mpeereza katonda ebyo bibangamu omuntu oba oyagala nnyo katonda osobola n'omulwanira alwansonga kikuyisa bubi okulaba omuntu ng'avvoola ekitiibwa kya the presence of God omuntu asabira muntu gw'ovuddeyo oli mu kulwana so nga bw'olabyako ka clip nsuubira twewala embeera bwe zityo obeeranga mu kifo ekimu londamu by'olina okukola oba olina okulwana lwana nga biwedde so si mu maaso g'abasumba oba abantu abakulu bano abetuwa ekitiibwa ennyo ku nsonga z'ezimu tulina abaddoha travel agencies basangibwa Kasubi ku Princess Complex level 2 mu Bwaguga